ekigambo ky'enku kinaba kiteeki kinogedde ddala sekyo kyokka embugo za tuuzi twegabakatewabizika mumbugo kikumi kukirimwaka ezo sisente era abedda bakozesanga embugo ne bazitwalayo ne bafuna ebatalina muli ekigambo omutwalo anaawasaako nakitawaayo omutwalo ezo mbugo naye nga zeekwese mu kigambo ky'ebyenfuna ekigambo ky'ebyenfuna kigenze wala nnyo tolina kyosobola kukola ng'enfunayo nafu nga naaba batunda ebintu byaffe ebyobuwangwa babanoonya ki n'olwekyo tusale amagezi eyo gyetuva oba kibanja oba butaka tunoonyereze kyanfuna ki tetuyinza okuteekawo tuleme oba kitulemese okutunda ekifo ekyo tusobole okukikuuma tufune ebifo by'obuwangwa singa tubifuula ebyobulambuzi wala bagamba ekigambo ecotours tuddidde ebifo byaffe ebyobuwangwa bifudde ebyobulambuzi sente ziyingira sisuubira nti omuntu bw'aba afuna sente naddala oyo akuumawo oba akuumayo anaakitunda bagamanyi afuna n'olwokubaawo nebeera ensiko tebikivaayo olya ddala agamba yeyengasaaki kukakana ng'aboonyeza akatale akanyoomonyomo esaba kagire ki kakome bwe tunatambuza obulungi eggwanga lyaffe Buganda bwe tutakolera bwe tuti buli omu nganakwatagana zena we natuuka waali mukolo banzija ku muntu wandika kigambo buwangwa balondaga ensigo lutambulira so nsaba tuwangane ebitiibwa tunasobola okutambuza obulungi eggwanga lyaffe mu Buganda neyanjiza omusa ogumpeereddwa era wano wenneebaliza obukeekufu so weyogeddewo ekigambo ky'ensogasoga kintu kirungi nnyo era bitambulira mu layini eyaki ebintu ebyo ebinaayamba obuwangwa n'ennono okukulaakulana bakadde bange kamberekereze omukama Katonda abankuumire tezimala mukengufu kubeere mukengufu ekale sseukadde waffe omugenyi omukulu olujjudde mbadde sinagwanirizaako naye kampala omukisa guno gwanirizeeko sebonde naye buli alina ekibuuzo tugenda kukozesa enkola bbiri agenda kukiteeka ku mmeeza eri tukibwako ebiwandiiko kijja mutuukako 3 kubaako ebibuuzo bye babuuza oba yonna empewo za wano bwe zinaasiima nga yabaana abuuza ekibuuzo yanaabuuza kulaba ani akawuligo kaguddeko andikira buuyi bwa kkono wala bajjo gwe namba 2 neyanzege jajja amanya Serojeti Julius Katende tusaba nnyo abazzukulu tuvunaanyizibwa okuteeka abantu obuliiso nti ensi neyange emumanyi nti olugave yanakuzewazi 15 omwezi gwa Gatonnya nabe abasinga bamanyi nga kafeero nga nalebwa mu kifo eky'enkima ate oluvannyuma n'enkyuka nemera mu by'Omulangira ensonga lwaki eryakafeero sikyalikozesa nnyo naye nga gye nalererwa tuvunaanyizibwa jjajja okukola enteekateeka ekibuuzo ekyange kigenda eri owekitiibwa yawummula naye ne bajjajja bonna boogeddeko ku nsonga ey'ettanda naye bagireese ng'ekyokulabirako naye nze ku bbanga ly'emmaze nga ntambula mu bifo ebyobuwangwa ebifo bingi bisuubuddwa nti oli bw'amanya nti ettaka eryo liri wagundi akwata sente zisoboka n'agenda n'agulawo ekyapa n'ateekawo n'abantu be n'atandika okusoloosa buli akola ki buli agendayo naye ng'ebifo bino byonna ebyobuwangwa nga bwe bifaanana
biriko ebika bye birinako akakwate tulina okuteekayo ng'abebika abo tebafuddeyo okuyigiriza Abaganda kubirondoola ensonga eyo nze mbadde nsaba busabe nti ebika biba bisobola okutuula ne bagamba nti ekifo kiri kyaffe oba kyabalugave oba kyabanvuma ne banoonya alina ettaka eryo ne bateesa naye ne bakuuma ekifo ekyo naye nga bitandise okusuubulwa mu ngeri efaanana bw'etyo ekitiibwa tuteekwa okwenyigira nga tuteekawo tiimu mu bika ng'omulimu gwabyo gwa kumobiliziyo nakuzza bazzukulu balina okwenyigira mu bika byabwe. Tetusobola kukkiriza kusamba mupiira gwa kika kyonna n'emirimu emirala mingi mu bika nga guliko abantu bakwongeramu amaanyi ne bafulumya okubalirya okwaba ne bagamba nti Abaganda tuyo obukadde bumeka bagambye obukadde bumeka batukoledde ekisa tebaolyawo tebabo kubanga abakanye nti butono tetwabaddemu waliwo abakanye nti ogwo omuwendo sigweyanamanyi nti embeera y'emipiira tetwasobodde kukanya ate ebika byaffe tetuwandiisanga bazzukulu okusinziira kukanya musajja afunyiza kubalirira kwe nti otukenye okutambulako olugendo n'olwekyo bwetuba nga tuwera obukadde omusanvu olaba ku TV nga buli kika kiina abantu abataka wansi wa mitwalo 2 nga team manager n'abantu benga 8 tebali muki yambe kisaawe okulamaga kubeerayo tuteeka okwejjamu okwebuzaabuza ng'abantu nga toli omu ku abo abenyigiddemu kikolebwe agala okulamaga kubeerayo Abaganda tuteeka okwejjamu okusalira omusango omulala tukwesa n'embeera y'ensimbi Abaganda twagala nnyo okusalira abalala omusango tetuteesalira tuteekwa okugoberera ebigenda mu maaso ali Abattaka byaffe kyenda mugumu nga tutandika nkubazaamu twazuula nti ng'Abaganda ekintu kyonna ekitali kiwandiise ekitali kikube tekirina muwendo n'embwa erina kaadi era tosobola kukupa mbwa ya munno kubanga olina okugiise tebirina muwendo kati bali ababigula ne babitwala ne babiwandiisa ne babiwa omuwendo ne babitutwala bingi bitugenzeeko nomenyanje kyonolekaki lusiitiya bingi eyawamu era batugambe nti enteekateeka yaabwe namutayika ey'abajjajja Abattaka kubanga namutayika obwakabaka bwa Buganda ekyo kitundu era n'engalo z'obujjajje nasiimi kugala buuzo kyabuuzizza kiteeke ku kwandiisizo kigala kikulu naye nga kukwaliriza naye kanzikirize mbeewo ate abalala nabo bajja bakwe antekemu okusabira olukiiko tesitesi ti bwe mulundi gwakubadde gusoose alabiragadala Ssaabasajja Kabaka awangaale Jjajja Kasujja mukadde waffe omugenyi omukulu Lwaki Kassim Nakibinge Kakungulu Jjajja w'obusira bwa Buganda nsaba abasomi bano batwegatteko twebaze Jjajja Kasujja tumusuubiza anda kijja mu kiseera kino katufune bayimbye oluyimba ne lukwata abantu omubabiro waabwe ekyenjawulo ekiraga nti n'abaana bano bakoze kusaba bwe banaaba bamaze okuyimba bajja kusigalawoko katono n'omukulu waabwe w'essomero obubaka obwo jjajja omukubiriza w'Abattaka tuli wano mu Lubiri Mengo musomo gw'Abattaka zige w'ekika ky'empindi Dr. Mukasa Lusambu janguko wano tweyanziza nnyo tweyanzige kale n'ab'emituba bankubye essimu nti nabo bayimirireko ab'emituba amuyimirireko buli alina omutuba otyo ajja Mbuga nzikiriza ab'ennyiriri bajja kunyiigira ab'ennyiriri buli alina olunyiriri yimirirako ezanjiddwa wano mu kiseera kino katufune premisa busomye nti obuwangwa n'ennono
ng'omusingi ogw'okukuuma obutonde bw'ensi. Era emisomo gyonna gibadde gyetoololera ku kukuuma obutonde bw'ensi n'ennono. Saba omusomo gwatandise ku ssaawa 3:2 ez'okumakya. Omugenyi waffe ow'enjawulo Supreme Mufti Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi, muzzukulu wa Mukalwe Kambugu, eyatuuse wano. Bafunye ekitiibwa kya Buganda, bafunye n'okusaba okwakulembeddwa muzzukulu wa Kyaddondo Sheikh Sekajja. Batandise n'omusomo guno n'okwaniriza kw'omukubiriza. Omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka, Omutaka Namwamu Augustine Mutumba, yaniriza omugenyi waffe ow'enjawulo Supreme Mufti, era n'amwebaza olw'okujja ate n'okukuuma obutonde bw'ensi eri bazzukulu baffe. Yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okukkiriza Abataka okukozesanga ekifo kino mu nsonga y'okuteekateeka omusomo. Yayanjudde omulamwa gw'omusomo ogwa 2024 ennono n'obuwangwa, ogw'ennono n'obuwangwa, era n'alaga nti ennono n'obuwangwa toyinza kubyawula, byonna bitambulira wamu. Yakatiriza nti ebika byaffe bisimbye ku buwangwa na nnono na butonde bwa nsi. Empewo zaffe zetukongojja nazo zitudde mu buwangwa na nnono na butonde bwa nsi. Ebifo byaffe ng'enjazi, emiti n'emigga bitulina nabyo byonna bisimbye mu butonde bwa nsi. Yalaze obukulu oba n'okusoomoozebwa okuliwo kakati mu kiseera kino obuwangwa n'ennono n'okukuuma obutonde bw'ensi. Twalaze nti emizizo egyayambanga okukuuma obulungi obutonde bw'ensi giserebye. Ebibira mwe twakuumiranga emiti gyaffe n'ebimera n'ebisolo bitemeddwa era ne bikendeezebwa, n'enjazi zaasiddwa, n'empewo zaffe ezatambuliranga buli wamu nazo zinafuye. Era yageraageranyizza kino n'agamba nti kyetukola okusaanyaawo obutonde bw'ensi ate n'okusaanyaawo ennono yaffe n'obuwangwa ebifaananyirizanga omuntu atema ettabi ate kwakoze eki atudde. Obubaka bwe mu lusirika luno naye munzikirize nga sinnaba kulusoma neko obugambo 2-3 nange bwetuusa mu lukiiko luno nga neebaza nnyo bonna abateesiteesi b'olusirika luno olugendereddwamu okulaba ngeri ki tetuyinza okukuumamu obutonde bw'ensi. Neebaza mwenna abasomesa okubeerawo era ng'okubeerawo kwammwe tetulwaki olusirika luno lwa mulamwa nnyo era bingi nnyo betujja okulufunamu. Njagala nnyo okwebaza aboogezi abatali bano n'okusingira ddala abo abasomesezza eri olusirika luno. Bannaffe mwebaze ddala. Omulamwa okukwatagana n'okukuuma obutonde bw'ensi, ffenna abantu abali ku nsi omulamwa guno gutukwatako nti Omukama Katonda eyatuwa ensi yaffe eno egituwanga matendo, era tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga tugikuuma. Abalidde oluvannyuma lwaffe babe nga bagisanga nga weeri era nabo basobole okuba nga bagyeyagaliramu. Kale n'olwekyo kitukwatako era mutuuse obubaka buno eri abazzukulu bammwe nti ffenna tukole buli ekisoboka okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi, nga ebibira tubikuuma, enzizi, emigga na buli kimu kyonna kibe nga abaliddawo basobola okukisanga nga bwekiri mu ggwanga lyaffe lino ery'amatendo. Ekyokubiri kye njagala okwogerako
bangi nnyo bayinza okuba nga bakyogeddeko naye twena buno okuuma Obutondebwensi nakukuumya ettaka lyaffe oba ettaka lya Buganda. Njagala nnyo okusaba bakulu kyamaanyi gaffe gali mu kubeera n'ettaka lyaffe balekeraawo okweggyako ettaka nga beekwasa ensonga eno buli lw'oba n'ettaka ojja kusobola okukolerako byonna byoyagala era n'Obutondebwensi takusa nabwo tuli ku ttaka lya Buganda tulina okukuuma. Tojja kukuuma ttaka nga tolina kyolikolerako. Buli tunaabeerangaawo n'amataka nga meereere bano bannaffe bakagwa ensonyi tujja kujja bagatwale alipaapubuze tinajjo olabawa naye nga tekitegeeza nti omuntu bwemaanyi n'ekyange olina kujja okitwala naye okwewala ebigambo ebyo n'entalo tugambe abazzukulu baffe batandike okubaako kye bakolera ku mataka gano tugamba ng'okulima okulunda n'okubakulaakulanya mu ngeri zitali zimu. Omuntu osobola okulimirako ebintu ebisobola okudda mangu bisobola okungula emirundi ebiri oba esatu mu mwaka gamba ng'okulima kasooli okulima ebijanjaalo nabyo ebifaanana bwekityo naye waliwo nebimala ebbanga eddeneko gamba ng'amatooke oba emmwanyi na buli kintu kyonna bwe tutakola ekyo ettaka lyaffe lino lijja kubanga lituggwako naye bw'obanga ebyo byonna tosobola kubikola mpozi tuteekako emiti egitwala ebbanga eggwanvu era ebineetaagisa nnyo kubanga okakaalukana naye nga ettaka eritalimu kantu olwaleero lya bulabe nnyo eri ku ennyini lyo naffe nga ensi yonna. Waliwo omuzeeye naddala ab'emyaka emimpi alowooza nti bw'onootunda ettaka ng'ofuna ssente. Tojja kufuna ssente ng'otunze ettaka, ojja kufuna ssente ng'ettaka olikolerako. Temulina okubasomesa tonaakutte ebipapula byetuyita ssente biba nga bya mugaso lwaki ayagala okubikuwayo atwala ettaka. Tukuume ettaka lyaffe tutudde okukuuma ensi yaffe. Nebaza bonna aboogezi bensobodde okuwulira boogedde nnyo ku nsonga y'obukulembeze naddala mu bika n'ennono mu bwakabaka bwa Buganda. Tetemwogera kituufu ddala naye njagala tukigaziyeeko omulembe kati leero gwe tulina gwe tuliko gwa kuvuganya mwenga bajjajja abakulu b'obusolya mukunge abaana bammwe abazzukulu benyigire mu bifo by'obukulembeze mu ggwanga lino. Mwenga kikole atalina bw'omuyita ajja kufuuka omukulembezeewo otuuka okugenda kwebusibwa olina empapula z'oyagala agambe nti nzisikumanyi ku kyalo kyaffe olikifuuse kitye naye ng'akati kireebereza omutaka bakuyite nti muleete njagala mulaba n'osobotoka wonna ogenda ofuna esigirica naye n'ensobi yiyo yagamba abazzukulu obutenyigira mu kifo bya bukulembeze. Nsaba mugambe mukunge bazzukulu bammwe benyigire nnyo mu nsonga zonna z'okuvuganya ez'obukulembeze ku buli mutendera gwonna era nga nammwe kibe nga kibakwatako tibazukulu bamuganga benyizeewo benyigire ebifo bino ebyobukulembeze ate nammwe mubawagire era mukunge nnyo abazzukulu bammwe balemenga kusika abantu bammwe kubassa wansi owo yesimbyewo ate gw'onoonya okumukuba ekigo kintu ekyo kirala kibeera kyonna tuvuganya era asinga tujjanga kubeera emabega we naye nga tugezezzaako mu njogera y'ennaku zino omupiira bakusambira mu kisaawe bakusambira mu kirasha lwonobeera mu kirasha teke bagenda kuwa kakati mugume mwenyigire mu nsonga zino era bw'osangayo akugamba nti temubibeeramu manyo yalina ekyoja mu miro kyaliko ayagala mukubajja ku nswa yaleeza afuna ekirala naye nsaba nnyo n'abantu baffe abali mu byobufuzi babeere beerufu abantu baffe abaawona bayige okuba abeerufu yimirira mu kyokkiririzaamu olina okubadda bokkala oyogera kino ate oli mukiri ebyo nabyo bituleetedde obuzibu abaana b'abaanyi ne bagwa ku bizibu bagolira bibonoonya bibyo naye ate obakozesezza naye ng'ate toliko si kituufu
nsaba nnyo nabo babeere n'ebigambo ebyo nsaba mukkirize okusiima ebigambo byange bikomaawo tuse obubaka bwa Nnyinimu bwe yampadde okutuusa gye muli naye nga mbeebaza nnyo okuba omusomo guno ate nange mwali mumpise lwakuba waliwo ansinga eyasazeewo antume nimange ebyange okujja kwange kubulidde mukukwe obubaka bukobamu offisi ya Kabaka wa Buganda obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mu musomo kunnono n'obuwangwa n'empisa 2024 tubalamusizza tubeebaza olw'okuteekateeka omusomo mu kiseera kino okugendereddwamu abantu baffe obukulu bw'ennono obuwangwa n'empisa zaffe nga Abaganda. Omulamwa gwe mwalonze okutambulizaako omusomo obuwangwa n'ennono ng'omusingi gw'okukuuma obutondebwensi busaanidde nnyo olw'embeera ffenna gye tulaba ng'obutondebwensi bukosebwa nnyo mu kaco kano. Tukakasa nti ku nkomerero y'omusomo guno mwenna mukkiriziganya kuki ekisaanidde okukolebwa mu bwangu mu ngeri y'emu kisaanidde Abattaka ng'omwe bennyini okubeera ekyokulabirako era bazzukulu bammwe n'abantu abalala okuuma obutaka bwammwe ebiggwa n'ebifo eby'enkizo mu buli kika biteekeddwa okuteekebwateekebwa n'okulabirirwa nga essira liteekebwa mu kukuuma obutonde bw'ensi emigga ebisenyi entobazi bitaasibwe so nga n'ennyanja wamu n'embalama zaayo eziri mu bifo byammwe bikuumibwa ekibiri. Omusomo guno aguggaddewo Mukama abakuumi n'assaako omukono gwe nga tumwenda mu ky'ebyokubiri Kabaka Uganda tuli wano mu Lubiri Mengo tubadde musomo gw'Abattaka gugwaddewo Omulangira y'obusiraamu Nakibinge ate Ssaabasajja gw'asindise olukiiko lutesitesi ekifaananyi ekisembayo olukiiko lutesitesi tweyanziza nnyo tweyanzike yanzambuka tweyanziza nnyo tweyanzike lyamukate waffe mabega wa Wema buli jjajja bategeezezza nti mu buli ssaza n'okufuna emiti
Mabega wa Weema tulina emiti olunaku lwa byafaayo tugende tusimbe omuti naddala bajjajja bakulu b'ebika buli omu afune Mutesa the first buli azze afuneyo omuti naye nga tusosomaza nnyo bajjajja bakulu b'ebika ne bakatikkiro wali ku Janan School Tennis Uganda tuli wano muri Mengo badde musomo gw'Abattaka gwateekeddwa mulamabuku mu Obutondebwensi Mulangira Kassim Nakibinge yabugaddewo nga Ssaabasajja asiimye na musindika gye yakuggalewo Okay. Nze Omutaka Namwana Augustine Mutunga mpulira olukiiko lw'Abataka. Olwaleero tutwadde mu Lubiri Ssaabasajja Kabaka yasiima tuteekewo omusomo okunnono obuwangwa obulombolombo n'empisa ebyaffe eby'Abaganda. Buli tatukola kujjukanya tuba twongera okusereba. Tusanyuse nnyo olw'aba bannaffe abasobodde okwetaba mu musomo guno gubadde gw'amakulu eri obuwangwa bwaffe ate n'eri obutondebwensi. Ssaabasajja Kabaka atuwadde ate ekyenkizo atuweereza obubaka owongedde okusiima omulimu ogukolebwa era n'atukola kyatwongera okugenda mu maaso okulaba nti obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe bongera okukolebwako obulungi. Ssaabasajja Kabaka ayongedde okubanga asiima okulaba nti enkwatagana y'obuwangwa bwaffe n'obutondebwensi ate nga tutunuulidde embeera singa tuyita mu buwangwa bwaffe n'emmere tusobola okukuuma obutondebwensi kijja kwongera okutuyamba okulaba nti obutondebwensi naffe ng'ab'obuwangwa otwesuulirayo gwonna gamba bantu bangi badde batunuulira obutondebwensi nga babutunulira mu sayansi yekka naye obutondebwensi sayansi waffe yasooka naye yalina amagezi ge yateeka okukuuma obutondebwensi era singa oba ogoberedde sayansi w'ennono ojja okusobola bulungi nnyo okukuuma obutondebwensi kubanga tetwayitanga mu mizizo twayitanga mu kubuulira twayitanga mu kutendereza obutonde Katonda bwetuteekerako mu nsi n'otendereza obusozi n'otendereza ekibira n'otendereza omuti n'oba nga osala amagezi ag'okulaba nti obutondebwensi obw'obukuuma twayitanga mu bitundu mu bifo byaffe ng'eby'ennono okugeza amasiro okugeza embiri okugeza obutaka bwaffe okubikuuma n'okubiyooyoota bangi ennaku zino ensonga ezo badde bazeesuuliddeyo gwa naggamba abasingana bangi nga bagenda mu kkanisa bagenda mu kereziya bagenda mu muzikiti naye nga budda mugamba tugende mu bika nga babirabamu obuzibu obulala ne Ssaabasajja Kabaka atwongedde amaanyi n'atulaga nti ebintu byaffe ebyo bikulu nnyo mu kukuuma obutondebwensi era singa tubizza engulu abantu baffe ne tubanyonyola okulaba nti ensonga zaffe ez'obutondebwensi enkulu nnyo ekyenkanidde awo ensonga zaffe ez'obuwangwa bwaffe muliraano wa butondebwansi kijja kwongera okuyamba okufuna. Kati ssebo Omutaka, kati okubaka bw'Omulangira bw'afundikidde nga abakubiriza okubeera nga naddala ku ludda ku by'obukulembeze abazzukulu okugamba Abutisse gwa naggamba okubeera nti abajja okulaba nga n'ensonga zennyini zikolebwako mu ngeri y'omuggundu oba mu ngeri y'ebyobufuzi kati mugera kukubiriza Omulangira atumiddwa Ssaabasajja Kabaka era atubye akaama n'atugamba ku nsonga
y'okuba mu mbeera y'ensi gye tutambuliramu, ensi gye tutambuliramu yakwetaba mu bisooto. Bw'oba onoozimba ennyumba olina okulinnya mu ttaka, olina okulinnya mu ttaka n'olisamba ettaka oluvannyuma lwa byonna n'osobola okuzimba kyoyagala okukola, kyoyagala okuzimba. Bwe tunaaba tunaazimba obukulembeze atubuulire n'atugamba tulina okukubiriza bazzukulu baffe okwetaba butereevu mu nsonga z'obufuzi, bagende balondebwe, bagende basobole okusalawo. Bonne gye banaakoma okutusalirawo ebyokukuba okutusalirawo bo bye baagala, ebyaffe bye twagala ebisaliddwawo ejja kwesiŋŋana ng'ebintu bye tussaamu omuwendo ng'obuwangwa bwaffe oli tabisazeewo kubanga ye abirabanga sitaani, ye abirabanga ebyokwedibangula, naye ate nga ffe biwetwala nga bya muwendo. Kale akaama kakulu nnyo nti mu mulembe guno tunaaba tunaazimba ensi yaffe ate ng'ezimbibwa bukulembeze beetaaga okuwagira bazzukulu baffe okuyingira mu nsonga eyo. Ensonga nyingi nnyo niyo tuva ku bukulembeze, ensonga nyingi nnyo tugenda tuzirekera abantu abalala, abantu abalala batulabirira abantu baffe, abantu abalala batusalirawo, tuige okwesalirawo ate twetabe okukola okulaba nti tusazeewo tulussa mu nkola. Okay. Kati tuyanze sebo Mutaka, Mutaka Augustine Mutumba Musomo. Tunyusiganga sigawa Gerard. Yeah. Tubadde wano mu Lubiri Mengo. Okuggomeza obutondebwensi byagendereddwa okusimbibwa ebibadde bikwatagana n'omusomo guno.